sweetheart obadde okimanyi nti omwami bw'ayima ennyo nga gye nkomeza n'ayima naggwaayo alina ebituukawo mu bulamu bwe. Ekisookera ddala omusajja bw'ayima ennyo ekituo ky'omukira oba ekituo ky'embolo kifuuka kya pinki. Anyways mbaaniriza kusenga face to face 6 kansuubire muli bulungi mwenna abeekuumirako yonna gye musinziira okundaba abandabye emisana mwasiibi mutya abandabye ekiro musule bulungi mwena gye muli obudde bwe mundabiramu ensi ze mundabiramu ez'enjawulo bannange mwebale kunjagala naye nga bwe munjagala nange gye nkoma okubaagala. Kale katugende mu vidiyo yaffe oba mu audio yaffe. Obadde okimanyi nti omwami bw'ayima munnange naggwaayo ekyo ekitwe kyolaba kifuuka kya pinki. Kifuuka kya pinki naye obwa pinki bwenjogerako osobola bulaba singa omusajja abeera mukomole. Omusajja bw'aba aliko ekiriba tosobola kulaba kitwe ekyo kubanga kiba kibikiddwa awo lususu. Ekirala obadde okimanyi nti omusajja bw'aba nga si mukomole bw'ayima jjukira omusajja bw'aba nga si mukomole bw'aba tayimye omukira gwe gubeera guliko ekiriba ekyo kirina engeri bw'okisika bw'oti kireebeetaye okifiiringa osobola okufiiringa ekyo kisikini naye bw'ayima ne yeereega naggwaayo tosobola kulaba nti kuliko sikini. Era omusajja asobola okuzina mu nzikiza ng'omukira ogwo ogukwata nako naye nga tomanyi nti si musale bulungi nnyo unless ng'ogulabye n'amaaso go. Mpoziko osobola kifiiringa ng'omukira gugudde naye bwe guba nga tegugudde mukwano kubanga bw'okwata eno ku ttiipu bw'oti ng'omukira gugudde osobola okuwulirayo ekiriba n'omanya nti omusajja ono si musale. Naye bw'abeera nga musale tosobola kubeera ng'okola ki ng'ekintu ekyo okifiiringa. Bw'aba nga ayimye tosobola kubeera ng'ofiiringa kiriba ekyo. Era abaami abamu nze anti njogera ebintu anyways kankomaawo naye nga kale kambagambe nze naggwe mmanyi gwe baali bazinyeeku nga tamanyi nti omusajja si musale. Yagamba nga mbuye tali omusajja atali musale mukwano nga beezinira mu nzikiza omusajja yamugamba mbuye ayina ensonyi kumbe bambi musajja wattu naye yali amanyi kuba omuwala yamugamba naye ng'amuzina nga tamanyi. Omuwala yakizuula lumu ng'omukira gugudde agenda okukwatako ayisaayisa nti ayagala bino bye twagala kalutu akokubiri omusajja takusafeesinze bulungi agenda okuyisaayisa engalaga gundi mwami gundi lindako atekako ttooki okugiraagira ng'egundi tegira nagamba lindako buli gy'oliko ekiriba so tosobola kubeera ng'okifiiringa kubanga omukira guno gw'omulaba gulina kye tuyita soft tissues ezo zifiiringibwamu omusaayi bw'oba oyimye kati ne ziryoka ziguleega ne guyima ne gobeera bwe guti nga gulinga omutayimbwa. Ye era obadde okimanyi nti omusolo gw'omusajja gusobola okubeera nga guwanvuwa ng'ayimye n'okusinga ky'olinza okulowooza. For example waliwo omukira gwe tuyita grower gwe mukira ogukula nti osobola okubeera ng'oli inchi 3 nga ogudde guba nga okiraba kimpi era ng'okipima nga kirina inchi 3 kiringa ekigalo bwe kiti naye ng'omukira ogwo gusobola okudabolingibwa ne gufuuka inchi 6 ng'oyimye. Ogwo gwe bayita grower. Ng'oyimye n'oggwayo gusooka ne gwereega ekyo mbadde mmanyi simanyi oba obadde okimanyi naye mune ekisoboka si ku buli musajja by the way naye mbagambe nti waliwo ekika ky'omukira omuzungu akiyita grower gukula bukuzi gwo ne gwereega ne guggwayo n'alyoka akugira n'okitegeera. Ye era obadde okimanyi nti omusajja singa aba ayimye naggwayo bulungi omukira ogwo ne gwereega bulungi nnyo. Singa omukyala ajja n'abeera ng'abaako sitayiro gy'akola waliwo no sitayiro gye ntera okwagala bagiyita kawugaalo. Sitayiro eyo omukyala ng'agikozesezza ffujjo nti omukira ogwo gusobola okumenyeka n'ofuna kye tuyita penal fracture mu luzungu n'omenyeka oluusi ne guvaamu n'okukyama naye ng'okukyama okwo kuvudde mu mbeera eyo ey'okubeera nga bakugira nga bakuzina. So waliwo cells ezimu nabasuubiza zikolako naye nkooyo basuubiza kuba mbasuubiza oluusi ate ne biva ku schedule yange oluusi ne biva ku timetable but inshallah nga njagala mbadde ate no za bulijjo it's regular it's normal sizikolangako waba nazikola I'm not so sure naye ndabika nazikola oba saazikola. Waliwo cells abaami ze mulina okwewala oba ze mulina okwegendereza kuba za bulijjo we love them so tulina kwegendereza ne tubeera extra careful kubanga osobola okugumenya oluusi nkikuviirako okubeera nga munnange amaanyi g'ekisajja go gakendeeramu
gw'okanya kugamba nga tegwakyama tegulina kyakugula tolina kiraga nti oyina ekizibu naye since waliwo tissues ezamenyeka nga bwe mbagambye nti mulimu munda kye tuyita soft tissues oba egyandibadde tissues ngiyite ng'emisuwa like omusaayi mwe guyita kati omusaayi ogwo mwe guyita singa tissue emu oyinza okumenyeka oba n'ebeera damaged wali eri mu process y'okubeera nga omenyese omukira kitegeeza egenda kuba yo tefunctioninga ng'omusaayi tegutambula bulungi ekyo kikuviirako ki kubeera ng'omukira tegugira bulungi bwe guyima tegukaluba gugonda ate bw'ozina tomalaako okoowa mangu nga tolina pain era ng'oli bulungi naye ng'ate guyinamu obuzibu byebyo ne bikwata ku mukira ndowooza bye tuba twogerako olwaleero njabaleetera ebisingako awo temwerabira kusubscribinga poza ekirala abaami kye mutera okumbuuza nti senga bwe nnyima ennyo omukira ne gwereega bwe guba gugenda okukka oluusi guyima ne gutuuka nga si gukutteeko ne guvaamu amazzi ago gali sticky amazzi ago gabeera ganaanuuka ng'ameeru tegalina kala fact gali colorless galinga amazzi gano aga bulijjo naye kuba ekyenjawulo ekigaliko nti go gaba ganaanuuka amazzi ago agaba ganaanuuka tugayita capricum oluusi abaami bagafulumya era tekitiisa bw'oba oyimye ne weereega nga teweegasse gasobola okuvaamu yadde teweegasse owaawo ate era bwe weegatta ag'amazzi ogafulumya oli mu process y'okuzina emmana naye bw'oba nga teweegasse gasobola olw'okubeera nti omukira guba gwereeze nnyo osobola okugafulumya si kumala nti omaze era tekubeera kumala just waliwo oluzzi olwo olufulumayo olwo si nkwaso wabula luzzi lufulumayo then n'obeera ng'omukira oluusi gukakkana ye era obadde okimanyi nti omusajja osobola okuyima n'oyima ng'oli mulamu ng'era oli nnomo n'oyimira eddakiika 3 ng'oyimye ate buli gy'okoma okukuuma omuyima ogwo nga guyimiridde guluma ekyo obadde okimanyi ggwe era mu abakyala omusajja gwe yeegayira n'afukamira munnange tafukamira nti kubanga aba awulira obulumi ebyaddala aba awulira obulumi ng'awulira ayagala aguyingizeeko ewantu azineezinemuko akkakkane kyova olaze nabagamba nti omusajja asobola okukeera ku makya n'ayimuka mu buliri bw'ekiro ssaawa 6 n'agenda n'anyonya malaya ng'omuyima gumutta gumulemesezza gumumazeeko emirembe oba omusuubira kukola ki tebalinga ngaffe bakyala naffe bayiza omuyima gutuluma naye ebyaffe embireeta temwerabira subscribing mbeera bulungi temujjanga okwo omukama abankuumire ate era abanjagalire alina ky'obuuza ky'oyongerako ky'owabula comment section ebeera nzigule kidropinga mu comment section nja kubanga nkiraba era nga ndiactinga gw'alina ky'oyagala okwebuuzaamu ko nga kiri private ng'ogamba senga sobola munaye kidropinga wano eno janku whatsapp yange eri +2567854022860 janku whatsapp yange tujja kwogera but bw'ojja ku whatsapp eno disclaimer bannange tonsuubira kuddamu right there and then nteekako message bwe nfuna akadde emma ngenda kuddamu ekirala nkusaba tonkubira ssimu ku whatsapp yeah.